Inside Story Uganda, real source of political updates. Iran nga bagitegeeza oba banajja mu nteeseganya. Kati ngebula saawa mbale nsalesala gweko Trump yatiisa n'asuubiza okusuula zibbomu ku Iran. Wabula obudde nga busemberedde ddala ate ne yeekyusa n'agamba nti Pakistan eneegayiridde ng'abatabaganya. Ne bagamba nti toddamu kukuba katugira tuwa enteeseganya omukisa katwongere okusendasenda Iran ekkiriza okujja mu nteeseganya. Kasita onoddamu okukuba ate okusendasenda kujja kufuuka kuzibu. Trump n'alangirira nti yadde ceasefire eweddeko ebyobulumbaganyi akyabiyimiriza ne ku luno teyawadde nakwongere ndowooza ayigidde mu byafaayo. Jjukira bwe yasooka okwesaawa na mu 8 na ku 5 na ku 10 kati okwewala ebyo teyakitaddeko nnaku. Mukwanukula olunaku lw'eggulu President wa Iran Masoud Pezeshkian yategezeza ng'ayita ku kibanja kye ku mukuto gwa X nti Iran neetegefu okuteesa era eyagala nnyo enteeseganya naye tejja kujja mu nteeseganya nga Amerika ekyasudde emisanvu mu kkubo eritambuza amaato agayita mu kagolomolo aka Strait of Hormuz. Jjukira ensonga etwagirambulula nnyo wiiki 2 era nakozesa ekifaananyi kya geeti 2 geeti NB. Iran yasooka okuteekawo geeti A ezibira amaato agava mu mawanga amalala aga Gulf okuyitawo wano nga galina akakwate ku Amerika ne Isirayiri. Kakati Amerika enteeseganya bwe zigwa butaka ezasembayo e Pakistan nayo nejja mu maaso g'akagolomolo n'esuulawo emisanvu. Era obukeeredde olwaleero Amerika ega nti mu bbanga lino bukyanga ejjawo kati lya wiiki emu esobodde okuzzaayo amaato 3 mulimu muddeeyo gaddeeyo ku myalo gya Iran egoba amaato agava ku myalo gya Iran. Kati yo Iran yajja kuyimiriza amaato galina kakwate ku Amerika ne Isirayiri. Amerika yo nejja kuyimiriza galina kakwate ku Iran. Kati kirigeza mu bufunze mba mu kazibi. N'amalala ndibadde gasobola okuyitaawo tegasobola kweteeka mu bulabe kuba singa ekintu kyonna kibaawo kyemufiirwa kinene. Kati kino Amerika kye yakoze kye kitabudde Iran. Pezeshkian agambye tebasobola kukomawo mu nteeseganya okutuusa nga Amerika ejje emisanvu mu kagolomolo aka Strait of Hormuz. Mubaka bwe President wa Iran agambye nti the Islamic Republic of Iran has welcomed dialogue and agreement and continues to do so. Breach of commitments, blockade and threats are main obstacles to genuine negotiations. World sees your endless hypocritical rhetoric and contradiction between claims and actions. Wanayanukula Donald John Trump. Nti ebigambo byo ebyobukuuse bitakwatagana. Ensi byeraba kati. Nete tusobola genda maaso na nteeseganya ng'ate bye tukkaanyaako tobiteeka mu nkola. Kyayise breach of commitments, gattako muziziko gw'otaddewo misanvu gy'osudde, kyayise blockade. Tanga nti ebyo byonna ebyo bibiri agambye nti are main obstacles to genuine negotiations. Kakati Pezeshkian awagiddwa speaker wa parliament ya Iran Muhammad Bagher Ghalibaf ate ng'era tujjukira nti ye yakulembera Iran mu nteeseganya ezaasembayo oboolyawo ne ku mulundi guno oguddako gwe bagenda okusindika naye aggumizza ebigambo bya President Pezeshkian ng'agamba nti Amerika erina kusooka kuggulawo Strait of Hormuz balyoke baddeyo mu nteeseganya. Wabula Donald John Trump naye alemeddeko agamba
wakutte lyepese tuufu erijjo komyawo Iran mu nteeseganya ate babeeko kye bakkaanya. Era bwe yagenze ku kibanja kye ku Truth Social yagambye nti abantu bangi bamutuukiridde nga mugamba nti ako kantu katono lwaki toggulawo Iran neekomawo ne muteesa ne muggwa. Ye agambye nti abaanukudde ekintu kimu nti kasita nzigulawo ate Iran tejja kukkiriza wano wenkutte waginyiga bulungi mu byenfuna ejja kukakkana sisobola kuta. Mu bigambo byagambye nti people approached me 4 days ago saying, sir, Iran wants to open up the strait immediately. Nadamuti, but if we do that, there can never be a deal with Iran unless we blow up the rest of their country, their leaders included. Nti kasita akagolomolo nkagula tewagenda kuba deal ne Iran. Okujjako nga mwagala kyemanzi zaako kusaanyawo Iran. Caroline Levitt mwogezi ofisi ya president mu America naye yazemu n'abiggumiza maaso g'abaana mawulire naga nti ekisooka kwa waliwo oluvumu olubadde luyitingana nti Trump alabika mu kwongezaayo ceasefire yawadde ennaku 3 oba 4. Levitt ebyo n'abisamba janaga nti taliiko nsalesale okwongezaayo tekuliiko nsalesale. Era bw'anaaba asazeewo ajja kukomawo ababuulire wabula na kiggumize kya mukamaawe nti mumativu nekyalemeddeko ekyokusigala ng'asudde emisanvu mu kagolomolo. Nti Levitt yagambye nti ng'ayogera ku mukamaawe, he understands that Iran is in a very weak position and the cards are in President Trump's hand right now. Bye bigambo bya Levitt eri bannamawulire nti okusinzira ku ndaba yaabwe y'ebintu bubalowooza nti Iran kati yenyigiriziddwa buli lwe bongera okkanyiga bongera ogikosa mu byenfuna. Tinolwekyo ate babeera n'advantage eyo tebayinza kukkiriza kugisuula nga baagala okusikiriza Iran ejje mu nteeseganya ng'eri mu kunyigirizibwa. Kakati eyo position ya America. Njagala okukkiriziganya n'okunyigirizibwa kwa Iran. Naye Iran mu kunyigirizibwa kuno yeyinza okuseeseetuka ng'ejjoogo lirabika eri balisusse. Mu nteeseganya zonna buli ludda luba lusobola okuseeseetuka. Gwe lyoyita kati ejjoogo Iran etulaze mu lutalo luno ng'ekozesa mosaic defense nti tekkiriza kusalawo mu busungu. Yes. Ku nkomerero singa ekiraba nti ekigasa strategic interests zaayo kukomawo Islamabad akagolomolo ne bwe kaba kakyali kaggale ejja kukomawo kubanga bazze bakugamba ekyo omugenzi Khamenei kye yabasomesa nti interests za Iran nkulu okusinga omuntu omu. Kyoloko America basseye Khamenei ekibaga nti mulamu nga mulamu bwe mutuuka ekiseera ng'okuteesa kwe kwetaagisa temwekwasa kyakutemula ye mukkirize mugende muteesa bwe kibanga ekyo kyekigasa Iran. So kati oba jjogo oba si jjogo ku nkomerero strategic interests za Iran zizijja okusalawo singa beesanga tugeze nga ebyenfuna bya bitabukira ddala nga kijja batwala mu lutalo oluwanvu basobola okuga nti so nga ate ne ku ludda olwa America era embeera esobola okubeera yeemu kubanga oyogera ku lutalo nga wakati luyina buwagizi. Oyogera ku lutalo buli lunaku oluyita osemberera midterm elections eza November. Oyogera ku lutalo ng'ennaku 6 zigenda kuggwako zetwayogerako oddeyo mu Congress okusaba mu butongole ogenda maaso n'olutalo. So kati dynamics zikyuka ku buli ludda era buli omu asobola okuseeseetuka ku nsonga eno kuba ekyo kye bayita enteeseganya. Kaiwa n'agamba nti bazzeemu okuzimba zo zivaawa. Kakati okuzimba bazimba kuba abadde ayogera ku kyamasomero nti tukuyita kuddaabiriza kwe kugenda maaso naye si kwankomeredde kubanga toyinza kusalawo kukola kuddaabulula kwankomeredde mu mbeera ya lutalo nga nabyo bisobola okusaanyizibwawo. Ate era kye bakola kitono nnyo ku ekyo ekyonooneddwa kibakiwola nti Iran omutemwa gwa ssente gwe yataddewo munene nnyo guli mu buwumbi bwa $.
bwe balirira ebyakoononebwa. So kuno si kuzzaawo wabula kuddaabiriza okuzzaawo ogw'omutendera gujja kuddawo ng'olutalo luwedde. Ekirala nti ne university zino n'amasomero g'olaba olutalo bwe lwatandika okusoma okw'okujja mu bibiina kwayimirizibwa. Era wiiki ewedde ng'eggwaako gavumenti ya Iran ng'eyita ministry y'ebyenjigiriza baafulumya ekiwandiiko okulabula amasomero kuba agamu gaali gaga nti nga bwe mugenze mu ceasefire ndowooza kati ne bwe tuggulawo abayizi bakomewo. Iran ne baga nti ceasefire tetegeeza lutalo kuggwa, musigale nga musomesa nga mukozesa enkola ez'omutimbagano nga bwemubadde musomesa bukya lutalo lwatandika. So sente eziddaabiriza tezisobola kubulawo kubanga buli gavumenti ebeera n'ensawo enzibizi. Okay. Ye Lebanon kiri kitya ku ceasefire ye Iran? Ceasefire tujjukira nti yatandika 16 ogwokuna ng'erina okumala ennaku 10. Era tujjukira ensibuko yaayo twagyogerako wano. Ensisinkano yali emaze okubeerawo mu Amerika wakati w'abambasada b'amawanga abiri Lebanon ne Isirayiri. Ensisinkano eyo ye yali ekiggula luggi ekyavaamu okulangirira ceasefire ey'ennaku 10. Jjukira olutalo luno lwatandika lugoberera lwe Iran. Ne ceasefire ye Iran bwe yajja Isirayiri ne Amerika bo ne bagamba nti olwe Lebanon lulala ku lwe Iran. Kakati yereno ceasefire yajja nga yanjawulo. Kichwachola nti ne mu kujoogerako temuli mu kwogera ku kagolomolo, temuli kwogera ku nuclear. Empaji kyoyinza okuyita terms ez'endagaano eno za njawulo. Ne ku nkomerero ya byonna bakkanya nga 16 bagira bazikize emmundu okumala ennaku 10. Neera nakyogerako nakuolu nti okusoomooza kw'enteeseganya zino kuli nti kazaala bulwa ate ye si kitundu ku ndagaano eno. Gavumenti ya Isirayiri terwana na gavumenti ya Lebanon newankubadde bali mu kuteesa na gavumenti ya Lebanon. Gavumenti ya Isirayiri erwana na Hezbollah munda mu Iran. Era Isirayiri emaamidde obwalo n'obubuga obusoba 50 mu bukiikaddyo bwa Iran. Mu bukiikaddyo bwa Lebanon. Naye ng'eyo etunkana ba Hezbollah. Kati musaawe ezasooka eza ceasefire yadde Sheikh Naim Kasim omukulembeze wa Hezbollah era Ssabawandiisi yavumirira enteeseganya zino naye yali asazeewo okuzigoberera. Era mu butongole ceasefire ekyaliwo yadde ebikolebwa ku gurawundi birala. Mu nnaku zino eziyise obulumbaganyo obw'enjawulo bubaluseewo wakati w'aba Hezbollah n'aba Isirayiri. Naye tebuli ku ddaala liri nga ceasefire tennabaawo. Aba Hezbollah babadde strategic mu kino. Yadde enteeseganya baali tebazikiririzaamu. Naye tebaayagala ate kuggulawo olutalo lunene na gavumenti ya Lebanon. Obenga olwana na Isirayiri ng'ate olwana ne gavumenti ya Lebanon. Yadde buli kyavamu baali tebakkaanya nakyo. Naye baagamba ffe abalwanyi baffe tetugenda kubajja mu field. Mu kiwandiiko kyabwe baagamba abalwanyi baffe emmundu engalo zikyali ku manduso. Isirayiri buli weenaakolera ensobi nga naffe tujyanukula. Naye katusooke twetegereza embeera. Observing with caution. Beba Hezbollah. Wabula jjukira mu ndagaano eyo Isirayiri yagamba gavumenti ya Lebanon aba Hezbollah mbate mbagyeko mundu tetujja kuva mu bifo ebyo ate era tuli baddembe n'okwerwanako bwe tuba nga tulumbiddwa. Kati akawaayiro ako kakuumira Isirayiri mu Lebanon mu mateeka waliwo kye bayita clawback clause. Akawaayiro kamu ne kakuwa obuyinza ate akalala ne katwala obuyinza obwo. Kati endagaano ga Isirayiri va e Lebanon. N'endagaano yemu erimu ennyingo. Isirayiri tevaawo nga Hezbollah tebannavaawo. Ate era singa wabaayo ekyasi kye bagyolekeza
naye esobola okwanukula. Kati ekyamazima Isirairi ekyali mu bukiikaddyo bwa Lebanon. Aba Hezbollah bakyayine mundu. Era mu nnaku zino entono eziyise bazze beekuba mu mpola yadde si ku ddaala liri. Era jo Isirairi yakoze obulumbaganyi mu bukiikaddyo bwa Lebanon netirayo abantu 5 omwabadde ne munnamawulire ng'akolera omukutu bamuyita Amal Khalili, akolera omukutu gwe bayita Al Akba mu ggwanga lya Lebanon. Kati Amal Khalili yabadde agenze kusaka mawulire ne munne Zainab Faraj, bonna bakolera omukutu gumu ogwa Al Akbar. Kakati waliwo ekifo Isirairi kye yasoose okuba ng'egamba ekifo ekyo aba Hezbollah beekukumyemu bakiyita At-Tiri. Kati bwe bakikubye bano ne bagenda okusaka amawulire mu kifo ekikubiddwa. Nabo ne bafunirayo ebizibu. Amal Khalili yafudde, Faraj yajjiddwawo nga biwala ttaka ne bamutwala mu ddwaliro. Kati gavumenti ya Lebanon ng'eyita minisitule y'ebyobulamu yanenyeza nnyo gavumenti ya Isirairi ng'egamba nti bano yabalumbye butereevu kubanga babadde bayina ekifo we beekukumya okuliraana awabadde wakoleddwa obulumbaganyi. Naye Isirairi ekifo ekyo n'ekikuba mu bugenderevu ng'eyagala okutemula bannamawulire abo. Isirairi ekyo yakyeganye n'egamba yo terina kigendererwa kyakutta bannamawulire. Eri mu kukuba ba Hezbollah wabula mu butanwa netiramu n'abamawulire. So mu bufunze ceasefire mu butongole weeri. Naye okulwanagana okutonotono kukyaliwo. Mu kiseera kyekimu waliwo akatambi akawawaaza ensi bwe kafuluma ku Sande ng'omusirikale wa Isirairi akutte ekibumbe ekya Yesu Kristo mu bukiikaddyo bwa Lebanon. Ali mu kukisaanyaawo. Era mu kifaananyi ekyalabwako ng'akutte ekintu ekyefaananyiriza embazi bansuuluulu, kyefaananyiriza mu wakati w'embazi n'ensuuluulu. Nga ali mu kuba ku mutwe gw'ekibumbe kino. Jjukira Lebanon yina abagoberezi ba Kristo bayitirivu bayita ba Maronite Christians. Era ampuliza nkunyonyodde nti president wa Lebanon alina kubanga avamu Aoun kati aliko president wanzikiriza eyo kuba bwe kiri ge mateeka ge bakkaanyaako okugoberera. Kati bano bakubye ekibumbe kijjukira Abayudaaya tebakkiririza mu Yesu Kristo. Kakati ekibumbe kino bwe kyakubiddwa entaputa y'ekifaananyi kino yabadde nti Abayudaaya kati baagala kusaanyawo bagoberezi ba Kristo mu Lebanon. Kuba mu Lebanon abagoberezi ba Kristo bayitirivu. Isirairi neeraba kyakika kino. Kakati era mu mbeera ya ceasefire omukulembeze wa Bufalansa Emmanuel Macron yakakasizza nti bafiiriddwa omusirikale waabwe owookubiri abadde mujje eri ekibiina kya Mwanga Amagatte. Amagye g'ekibiina kya Mwanga Amagatte gabadde Lebanon okuva myaka egy'ensanvu. Olutalo bwe lwabalukawo mu 75 mu kaseera katono amagye gajja ag'omukago tegavangayo. So kiwaki ampulirize mabegeri naga nti mu bufunze sologa nti Lebanon tetererangako okuva mu 75. So kakati amagye ago gava mawanga ag'enjawulo. Bufalansa yafiiriddwa omusirikale owookubiri nga kigambibwa nti yakubwa ebyasi nga 18 ogwokuna. Jjukira ceasefire etandika 16. So wandibadde tosuubira kyasi kyonna. Naye nga 18 omusirikale ono ali ku ddaala erya Chief Corporal Anise Giraldin ye yakubiddwa amasasi ate yafiiriddewo ne bamutika ku nnyonyi ne bamuza Bufalansa era gye yafiiridde. Bufalansa yakitadde ku ba Hezbollah. Ekibiina kya Mawanga Amagatte egirino baliyita United Nations Interim Force in Lebanon UNIFIL nabo bakiteeka ku ba Hezbollah wabula aba Hezbollah bafulumiza ekiwandiiko nga kino bakyegaana. Mu bino byonna nga ceasefire tenavaawo mu butongole naye ng'okulwanagana kulabika kutandise okuddamu ate waliwo enteeseganya ezisuubirwa era mu America Washington DC wakati wa omubaka wa Lebanon mu America
n'omubaka wa Isirairi jukira bibavako ceasefire eno kati era basobola okuddamu okutuula ate bakubaganye ebirowoozo ku bino ebya ceasefire okubanga tetuukiridde 10 na kiki kitegeeza ku ndagaano ey'enkomeredde peace deal gye baagala ku nkomerero ya byonna. Ssenyomo asinzidde Mengo n'abuuza lwaki balabe ba Isirairi tebatemula abakulembeze baayo nga bwe batemula aba Iran, Yemen ne Palestine. Bandibadde bakyagala era kyandibadde kibawa enkizo oba kiyite mileage mu lutalo luno oba mu ntalo endala zonna ze balwana naye obusobozi tebabulina. So kyekyo lwaki yo Iran yasalawo okukozesa kye bayita mosaic defense. Oyingira olutalo n'omuntu ng'akusinga amaanyi naye gwe n'oganze mu bunafu bwange kiki kye nsobola okukola n'okozesa ekyo teweeteeka ku kyotasobola. Kikyo lwakyola nti ne Khamenei omugenzi yagenda okufa ng'aleseewo ekiragiro nti temumala biseera kukola zi intercontinental ballistic missiles nti tunoonye missile esobola okugenda mu Indian Ocean esobola okugenda mu America tukoleza kilomita 200 zokka zitumala okulumya abalabe baffe kuba balina interests mu kitundu kino tuba tubalumiza. So opima n'otegeera amaanyi go okusinga okwewanika gy'otoosobole. So ekyo bandi kyagadde naye tebakisobola obusobozi tebabulina mu kiseera kino era kyekyo nti bo tebakimalirako biseera. Joseph Gabula Abu Dhabi Dubai atuzayo ku Julius Malema naga doctor nze ndaba omusango gwa Julius Malema gumwongera maanyi n'ebyafaayo ebigundiivu mu bannansi be South Africa, right or not? Kya mirundi ebiri. Mandela tukimanyi nti okumusiba kwe kwamufuula ow'amaanyi. Nelson Mandela yagenda mu kkomera nga kumpi wa bulijjo. Of course yayinako ebyenjawulo yena Oliver Tambo abaddugavu abaali basosokola bwapulidde South Africa ne mu structure ya ANC yali akulira abavubuka n'olwekyo abanene mu kibiina abaali bamusinga baali bangi. Albert Lithuri, Govan Mbeki, Walter Sisulu, Andrew Mulangeni abo bonna baali banene ku Mandela. Naye omwaka ogumu nga bali mu musango gwabwe kye bayita Rivonia trial 1964 obuzira n'obuvumu bwe yayolesa okwawukana ku basibe banna abalabe bayita the original trialists bwe bwamufuula Mandela gwe tumanyi olwaleero. Sekkomera lisobola okufuula ow'enjawulo. Mandela bwe yakwatibwa si bwe yafuluma ekkomera. Okuwulira omusango kwokka kwamufuula wanjawulo kubanga abamu batya n'okukkiriza emisango Mandela gyonna n'agikkiriza. Abalala ekkomera lyabakuba nga bajja bawoze yebuliro yayingiranga n'okufulumanga n'okuwagaawaga kakati amasannyalaze g'ebyobufuzi ne gava ku balala bonna ne gadda ku ye. So ekkomera lisobola okukolera. Malema mu kuyingira ekkomera asobola okufuuka omuzira w'abo bamukkiririzaamu n'endowooza ye kuba nabo bangi. Okusoomozebwa kwalina kuli bwe kuti nti ekibiina kye ekya EFF kyesigamye nnyo ku ye ng'omuntu. Mandela enjawulo gye baayina nti yafuna amasannyalaze naye nga structure ya ANC weeri eyeetengeredde ne ekibinja kye yali akulembere kya Umukonto Wesiziwe kyasigala nga kikola emirimu kuba ye kamanda wa Umukonto Wesiziwe yasooka. Ekibiina ky'abayekera kya ANC kamanda wakye yasooka yali Nelson Mandela. Naye ne bwe baamusiba kyasigala kikola emirimu okutuusa kuba Chris Hani kamanda waabwe yasembayo n'atemulwa nga bagenda okufuna obuyinza nga n'olutalo lumaze okuggwa. Chris Hani naye obukulembeze bwasigala bubeerawo Bazuma bonna ne babeerako n'atuuka n'okufuuka chief of intelligence wa Umukonto Wesiziwe naye ng'omutandisi ye musibe tekitera kubeerawo mu bibiina by'abayeekera bingi omutandisi bw'avaawo kikomaawo. Kakati okusoomoozebwa kwayina nti EFF etambulira nnyo ku ye. Abandi badde basobola okutambuza EFF nga taliiwo abamu ku bo kati bali bweru wa gwanga wa kibiina. Ndulozi yava ne ku bukulembeze mu kibiina kati mukubiriza wa program ku radio. Buli ovunanyizibwa yabuta n'asaba omulimu ku radio. Musajja muyivu nnyo wa PhD mugezi nnyo y'omu ku baali abagezi b'ekibiina ekyo ye ne Kivambu ng'ono aliko masannyalaze bali be bagezi
iranga ne parliament bebese empiki era bamuwa sente nyingi nnyo mu deal eyo okufuuka omukubiriza wa program ku radio. Kakati tebaliiwo abasigadde abangi mu EFF bagoberezi. Kati bw'omugjawo asobola okusigala nga muzira naye nga structure y'ekibiina kye yafa. Jukira ekibiina kya Zuma Omukonto wesiziwe mu kujja kitambulidde nnyo mu bigere bya EFF era kyamuwaggulako obuwagizi bunene. Kyakyola nti kati kyekirine mu kifo ekyokusatu. Yo EFF nesindiikirizibwa negenda mu kifo ekyokubiri. So okumuteeka mu kkomera kusobola okusaanyaawo EFF. Newankubadde ye ng'omuntu kiyinza okumwongera amaanyi mu abo abamukkiririzamu era abalowooza nti atulugunyizibwa lwa byabufuzi. Nze Wanyama Ogalo Ebusia mpagira Israeli. Wabula Bible egamba nti alisamu n'ekitala naye alifa kitala. Ebyo Netanyahu tabimanyi era yetafunanga mu ndowooza nti asobola okuttibwa. Kibuuzo ba comment. Kibuuzo. Sisiyinza kumanya kiri mu bwongo bwa Netanyahu. Okay, tufundikire ne. Naye kyoyina okumanya nti Netanyahu kyaliko mu lutalo si kike. Kya Isirayiri. Okwawukana na Amerika abantu ba bulijjo gye bataagala lutalo. Mu Isirayiri olutalo balwagala. Era Netanyahu bamuvumiridde nnyo olwa ceasefire eye Iran ne ceasefire eye Lebanon. Abantu ba bulijjo bagamba Isirayiri egende maaso ng'erwana. Okay. Nolwekyo kino si kya Netanyahu yekka. Isirayiri leader opposition ya Lapid yesinza okukolokota Netanyahu ku ceasefire ya Lebanon. Senyondo Faziri n'agamba nti naye Trump obuyigirize bwe buli butya kuba abakulembeze ba Iran bazi masters ye Trump ali atya kuba kyandibanga obuyigirize obutono bwe bumusumbuwa ng'ate ajeewulira tawabulwa. Sirowooza nti ensonga ya buyigirize. Ekyamazima enjawulo mu buyigirize y'amaanyi. Sajja be Iran bayivu nnyo ne masters abanafuyiza ababasaze ranga. Bantu bazi PhD Iran bwoba toyina diguri 3 toyogera nti wasoma naddala mu bifo by'obukulembeze. Trump yasoma muntu ayina diguri okuva mu University of Pennsylvania, University Mondiv yagifuna mu 1968 yabyanfuna. So obuyivu abulina wakiri obwa diguri yesooka. Obuyigirize si butono. So sijja kulowooza nti ekizibu kya buyigirize. Ekizinga n'okwetaaga okwetonderwa. Yaga nti this is not merely a criminal matter, it is a moral outrage of the highest order. What makes this situation even more alarming is that it has now escalated beyond one man's obsession to have access to President Lungu's mortal remains, to rattling of relations between Zambia and the Republic of South Africa. Kakati ensonga esusse ku ky'obumenyi bw'amateeka n'omuntu okuba ng'alina obwagazi ku mulambo gwa munno obutategeerekeka. Obwagazi tulaba tebutegeerekeka. One man's obsession to have access to President Lungu's mortal remains. Nti ebyo nango bitadde ku bbali naye kitaddewo okusika omugu wakati wa gavumenti ya Zambia ne gavumenti ya South Africa. Nti what began as a national tragedy is fast becoming an international incident, and this should concern every Zambian. Ti ekintu ekyatandika ng'okunyolwa okw'abannansi ba Zambia okufiirwa omukulembeze waabwe ate kaakati kifuuse ekintu ekiri mu kubasuwaza ku ddaala ly'ensi yonna. Nawanne Uganda kati tuli mu kukyogera ku mikutu gy'amawulire yonna okwetooloola ensi kati gulire ddene. So ekiwandiiko kibaddemu ebintu biyitirivu naye point gye tubaddeko mu kibuuzo kye wabuuzizza nti ebyobufuzi kati laba ekyo kibiina kirala Citizens First Party sina Patriotic Front naye kati bakozeseza omukisa okutandika okukolokota gavumenti eriko. Kakati ampuliriza okulonda nga bongambye kwa 13 August 2026
ekibiina kya UPND kyasemba president aliko Hakainde Hichilema yagenda bakwatira kadi mu kulonda kwa bonna. Patriotic Front ampuliriza mu November 2024 yakola omukago gwe batuuma Tonse Alliance n'ekigendererwa ekyokwegatta basobole okumega UPND mu kulonda kwa 2026 era bamala okutuula balonda Edgar Lungu owa PF nga yajjo bakwatira kadi ku mutendera gwa president. Kakati naye tujjukira ndi government ya Hakainde Hichilema negenda mu kooti ekyo n'ekiwakanya era nga 10 December 2024 kooti nesala nti Edgar Lungu takkirizibwa kuvuganya kuba ebisanja bye bisatu okusinzira mu ssemateeka byali biweddeyo. Jukira yasikira mukama we n'afuga 2015 2016 mwaka gumu kati najja n'afuga ekiche 2016 okutusa 2021 kati kooti byonna yabibalanga bisanja ebijjuvu bwetyo nemugaana okuddamu okuvuganya. So kati agenda okufa omwaka oguwedde kooti yali emaze okumugaana okuvuganya naye nga Tonse Alliance ne PF tebanalangani agenda kumusikira. Kati mu kiseera kino nga amaze okufa omwaka oguwedde omukago no gwa Tonse Alliance ne gulonda ombaka mu parliament Brian Mandubiri bamulonda 28 January omwaka guno nga gutandika. Yajjo bakwatira kadi nga aba Tonse Alliance kusomozebwa ko bafunye nti ate abamu ku bamemba ba Tonse nga bakulembera Makebi Zulu bwene bagamba tibagenda kuwagira Brian era ne bagamba nti Zulu ono gwe bagenda okusimbawo. Zulu yali ku lusegere nnyo lw'omugenzi Edgar Lungu yali puliidawe n'emisango gino egye South Africa agirimu nnyo egigenda maaso kati naye agamba agenda kuvuganya ku lulwe. Kati yadde Hakainde Hichilema alina okusomooza kunene mu bintu bingi bye yasuubiza kati gattako na bino niyo mukisa gwayinza okufuna ate ye opposition okweyabuluzaamu singa Makebi ne banne balemerako Makebi Zulu ate ne bafuna obuwagizi Hakainde Hichilema asobola okubayita wakati. Ampuliriza Zambia kulonda kwa bonna kubeerawo olunaku lumu era ne balonda abakulembeze ku mitendera gyonna. Balonda president ne balonda abaka parliament ne balonda ba kansala ne ba ssentebe benchiiko eza district. Musemateeko omukadde babadde balonda abaka 156 abe bakiikirira constituencies obutereevu. President n'alonda abaka 8 okumukiikirira ne wabeerawo ne ba ex official members basatu okuli vice president, speaker n'omumyuka we abalondebwa wabweru wa parliament naye bamala okulondebwa bajja ne bakuba ebirayiro nga ex official members. Kati Hichilema yakyusizaamu ssemateeka omwaka oguwedde. Kakati parliament omwendo gwali nnyo kuva ku baka 156 abalondebwa obutereevu kati bali 226 abakiikirira constituencies. Kati ne bateekawo n'abaka abalala bayisa ba proportional representation 40. Proportional representation mbagabana mutya ebibiina byonna ebivuganyiza obululu bw'omufunye ku mutendera gwa president bwe bubawa omuwendo percentage gye mufunye yevaako ebifo bye mufuna ku kino ekya proportional representation wano mu East Africa enkola eri Kenya. Nti kasita bamala okulonda ba president kati nga bagenda ku bibiina mwafunye percentage eyo kwe mujja ebifo bo be bayita ba nominated senators oba ba nominated members of parliament mugabana ebifo ebyo. Kati era kanondoza baakewolera ddala Kenya ebifo ebyo tumala gabigabira buli muntu mutunuulira abakyala mutunuulira abavubuka n'abantu abalina obulemu ku mibiri gyabwe. Kati bo focus bagiteeredde ddala awo Kenya basobola n'okuwaatagwa mu biti ebyo. Etteeka libagamba bugambi nti bwe muba mulonda bano mbalowoozeeko nnyo so basobola okuteekamu nga be basinga obungi naye ne babaako n'empinga gwe bataddemu atagwa mu kiti ekyo. Kati naye bano bo banjawulo ekyabwe yenna gwe balonda ayina kubanga agwa mu biti ebyo bisatu. Mukyala abakyala balina kubeera 20 abavuka 15 abalina obulemu ku mibiri gyabwe 5. Kakati president luli tubadde tulabye nti awo bwabaka 8 kati wano bagenda kubeera 11. Kati n'olyoka ogattako vice president era abaddewo speaker ne ba deputy kati bafuuse 2. First deputy speaker
ne second deputy speaker abo nabo bagenda kuba bava bweru nolwekyo enteekateeka gye bagenda okulonderamu ku mulundi guno bwetyo weegenda okufaanana katono nnyo ate era briefly bwe tuddayo ku mulambo gwa Edgar Lungu abawaddeyo omulambo nga bagamba nti bano tebagoberera mu lusango bategeeza ki vis-a-vis family kiki eyalikoze okulaga nti egoberera ki omusango gw'omulambo gwabwe kyekirwa ki Supreme Court gwe baddeewa ekiragiro ensala ya si nsala kuba omusango gwo gukyaliyo so ebadde kakasa nti omusango gyeguli era teguyina buzibu bwonna n'olwekyo nga tuyimiriza ekyokutwala omulambo eri gavumenti ya Zambia nammwe abenyigidde mu kikolwa kino ekyokuguwaayo tubayita mujje mwennyonnyoleko oba temwanyoomodde kiragiro kya kooti ensukkulumu bano bwe bajulira yayimiriza ensala ya kooti enkulu e Gauteng yali bagambye omulambo muguzeeyo Zambia kati mukujja ne bafuna omulambo guno mu kooti eno ne b'ofiisa ba kooti ababayambyeko bonna babadde mu kyakujeemera kooti ekitegeeza nti tulina okulinda okusalawo kwa kooti ensukkulumu ku kyekiddako butereevu kubanga bwe bajja mu mwezi ogujja ogwokutaano kooti egenda kuwulira omusango guno gubadde teguwulirwa ndowooza bano kyekyabeeraliikiriza aba gavumenti ye Zambia kati gavumenti egambye egenda kuwuliza naye ekirala okwewa obuyinza okutaputira kooti ensukkulumu kubanga bwe guba tegutambula kooti yeyandibadde yagugoba ensukkulumu nti omusango guno tegoberera n'olwekyo tugugoba yo tennagugoba gyeguli mwe mutuula muti eno wansi ne musalawo bye mwagala n'omulambo ne mugusitula ne muguwa gavumenti ye Zambia katukomewo 88.8 CBS FM. Ngabana baddayo ku masomero wekwate apu ya Fraha ofuna loan ya school fees milioni 2 omwana naddayo ku somero gwe nosasula mpola wewanulire Fraha app ku Play Store obanyiga *585*80# ng'ekola ku mikutu gyonna zikuweerezebwa okuva mu Diamond Trust Bank, Opportunity Bank oba Cairo Bank. Amateeka n'obukwakulizo bigobererwa. 88 CBS FM ku 88 kya Basafama Radio Buganda munange omulimi obaga omulunzi tewetaaga kwetolola kibuga ng'onoonya ebikozesebwa saako n'eddagala mu bulimi n'obulunzi ekifo kiri kimu ye Farmers Center wali ekibuye woba ogenda buli nawe gy'obbisanga balina kalonda yenna akozesebwa mu kulima saako n'okulunda Farmers Center abasawo abakugu bakulambula ku faamu yo bakusomesa era ne bakola ku magezi ag'ekikugu basobola n'okuwabula ku kiki oyinza okulimira ku ttaka lyo oba ky'olina okukolera ku ttaka lyo ne bakebera n'obugimu obuli mu ttaka eryo balina packaging omuli abasawo eddagala n'ebintu ebirala bingi ebikozesebwa balina eddagala eritenkwa emmese obuwundo ateera n'ebirala ebiyinza okuloonoona ettaka lyo Farmers Center basangibwa kibuye mu kukwera mu Kemakindi kilomita ziringa 3 okuva ku Nkulungo oba bakwere ku 078 36526 omwoleso gwa CBS Posa omulundi guno gwa kugoba bwavu n'ebbula ly'emirimu naddala mu bavubuka tukuletedde ekifo ekyenjawulo abanaabeera abakugu okukuyigiriza okunoga ensimbi ng'okola ebitaddiba n'okweyambisa tekinologiya mu kifo ekifunda abavubuka basaasajja kabaka mukubirizibwa okujjumbira omwoleso guno okuyiga awamu n'okutunda byemukola omwoleso gwakubeera mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka Emmengo okuva nga 8 okutuuka nga 14 Juni 2026 kuba 0708 56 208 okumanya ebisingawo nga tetunagenda era Iran tugendeke South Africa wabaddewo obulumbaganyi kubagwira obuzibu buva kuki kati obulumbaganyi buno buva ku baddugavu be South Africa okuba nga balina endowooza enkyamu nti ebizibu byabwe bye balina mu byenfuna bbula ly'emirimu obutafuna buweereza biva kubagwira abaddugavu abava mu mawanga amalala lwaki nzikaatiriza abagwira abaddugavu e South Africa mu bikwekweto bano bye bakola kizibu okusanga nga bayimiriza omugwira omuyindi omugwira omuchina omugwira nga kyeruppe
essira baliteeka kubagwira abaddugavu nga balowooza nti be babalemesa okubeera obulungi. Ekintu ekikyamu olw'ensonga nti mu South Africa abagwira abava mu mawanga amala bakola ebitundu nga 4 ku buli 100. Naye South Africa lyerimu ku mawanga agasinga okuba n'ebbula ly'emirimu mu nsi yonna. Bano ne bw'obasitula bukolokolo bonna n'obajjayo era ebizibu byonna bisigalawo. Naye kaakati abaddugavu abo ab'e South Africa baawuddiisibwa ate ne kibayingira mu bwongo. Ekizibu ekituufu balemeddwa okukitegeera kubanga ne bwe bagenda ku masomero bangi gye bayise naddala mu primary ne senior, enkola eri gye bayitanga Bantu education ekyaliwo. Bantu education yali yazimbibwa nga abaddugavu basomesebwa bokka, naye nga bwe ziba ngoyo oyina kuzooza naye n'otazitukuza toziyumunguza, bweba mmere oyina kugifumba naye ekone. Kati kye bayita Bantu education system South Africa yaliko nateeka namba Bantu Education Act bwe yali yabatendeka. Kyo kyolaba nti olwaliro balowooza nti amawanga g'abaddugavu amalala ge gabaviirako ebizibu kubanga bangi ku bo tebamanyina kumanya nti mu kiseera we baabeerera mu ntalo z'okwenunula ate mawanga gano ge gaayimirirawo ku lwabwe ne gafiirwa n'okufiirwa ensimbi ne gafiirwa n'okufiirwa abalawanyi ne galumbibwa agamu ku go ga Mozambique, Tanzania, Zambia, Angola. Amagye ga South Africa ngakolayo n'ebikwekweto okulumba amawanga okufefeeta abalwanyi bawo mu konto wesiziwe ekyali ekibiina ky'abayekere kya ANC. Naye abaddugavu bangi South Africa ebyo byonna tebabimanyi. Olwaleero ebyenfuna bye South Africa bingi bikyali mu mikono gy'abantu abakunukkiriza mu 10 ku buli 100 nga be bakyeruppe. Naye omuddugavu e South Africa tasobola yadde kugalulira mwana wa muzunguluyi e South Africa. Yoyo si kizibu. Naye be bayina ettaka 9 ku buli 100, be bayina ebintu byonna ebisobola okuvaamu ssente kye bayita means of production. Yadde babakwasa obuyinza n'ebyo babafuga nga bali kwali moota. Naye olw'okuba bamanyi nti amaanyi gaabwe matono ku bali, obusungu babujja ku bali ne babuteeka bambi ku Munnayuganda, ku Mukongo, ku mu Eritrea, addukidde eri okweyiiya nga bagamba nti yatutte emirimu gyabwe. So kakati yembeera buli kaseera lwe bafuna ebizibu ebagugumula kulinga kugugumuka bugugumusi. Toyinza ganti waliwo kino kyekyabaleetedde ebizibu. Of course zijukira 2015 naye nakatandika okusoma PhD. Okwekalakasa kw'olwo kwali kw'amaanyi nnyo ate kwatandikira mu kibuga Durban gye nali butereevu. Waliwo ekirombe abaddugavu baayo ab'e South Africa beekalakaasa nti babongere kasente. Bannannyini kirombe abazungu ne babagoba ne bawandiisa abaddugavu bano abagwira. Kati bali kwega nti tetusobola nakukayanira kutwongeza ku nsimbi kuba waliwo wano abava mu mawanga amalala. Naye mu ekyo oba weerabidde nti bano be bawadde emirimu kabonero naye gw'okayana naye ye nannyini kirombe akiddukanya omuzungu we South Africa. Dera fugo bali badde olumba. Butereevu banoonenya babwerere nabo beeyiiya bweyiiya gwe omulimu oguganye bo weebali gogamba ezo randi ntono bo bagwagala. So bo ne bw'onoobagobayo ate togenda gukola gwogambye togenda kugukola. So of course mu ngeri emu oba endala oyinza okola nti ye kati tusobola nakayanira bye twagala kuba wano weebali naye abo boolumba kyekizibu kyekikolo kiringa bw'olwala omusujja ne guleeta omutwe n'omira panado ne bw'olimira panado okumala omwaka omusujja tegujja genda gujja kukutta. So kati ekimu ku kizibu ky'abano kyekyo. Kati okusoomozebwa wekuli nti bannabyabufuzi mu bibiina ebinene abandi badde babuulira bano ekituufu batya kubanga bwe babuulira ekituufu
omudumo bajja gutunuuliza gwe nti ye kati bali si kyekizibu kati emirimu gituwe ng'ate togirina. Era mu bannabyafuzi abatera okwesowolayo, of course Democratic Alliance ekibiina ky'abazungu kivumirira nnyo ebikolwa ebyo. Ne mu bibiina eby'abaddugavu Julius Malema yafuba ku nsonga eyo. Era nzijukira mu 2015 ng'embeera nzibu nga tuli e Durban yajja mu Moses Mabhida Stadium mu South Africa. Ekisaawe ekyo baakizimba nga beetegekera World Cup wa 2010. N'akuba olukuŋŋaana gaggadde. Mu mbeera gye wali tosobola kukkiriza nti munabyafuzi asobola okuba olukuŋŋaana olwo kubanga ebigambo bye yali ayogera byali tebitunda mu baayogereramu naye nga bye bituufu. Jjukira ye Sina Muzulu naye azze mu Bazulu okubabuulira ekituufu kuba basinga okuvaako obuzibu. Yababuuza bano be mukuba mirimu ki gye batutte Muzulu munnammwe Zuma gy'atonzeewo. Zuma yali akyali president wa South Africa. Mirimu ki Zuma gy'atonzeewo gye mugamba nti bano be bagitutte ngate wali. Era n'abajjukiza nti amaaso tuleme kugajja ku nsonga entuufu nti tulina okulwanyisa obulyake South Africa, tulina okutondawo emirimu, tulina okulafuba n'okulaba nga obwenkanya bubeerawo mu ngabana y'ebintu. Naye bibiina bitono kati gwenda byamwegasseeko Musi Maimane. Kati yakola ekibiina kye kirimu abaka babiri bokka mu parliament ya South Africa, naye luli yali mu kibiina kya DA eky'abazungu era yaliko omukulembeze waakyo ne mu parliament. Abadde consistent ne yabeerera mu DA ng'avumirira nnyo baddugavu banne kubanga ng'abagamba nti abamenyi b'amateeka beerimbika mu kino. Najja ku dduuka lya Mpinga Omunayuganda n'anyagulula ebintu ng'agamba nti ekyamazima nga mubbi naye bamukwata ng'agamba nti Mpinga mugwira ali wano talina biwandiiko. Kati Musi Maimane ng'agamba nti bwe tunakkiriza enteekateeka eyo genda mu maaso leero bajja kubba Omuzimbabwe twekwasa ekyo nti awo oyo Muzimbabwe luli babbe Omunigeria olulala bajja kubba we South Africa. Era ne ku mulundi guno ly'eddoboozi ly'oyinza okugaa nti ddene erivumiridde ebikolwa bino. Era ebibiina ebisinga okubeera mu kaweefube ono ow'okulwanyisa abaddugavu abagwira si bya bufuzi. Waliwo ekisinde kye bayita Operation Dudula, ne wabeerawo ekisinde ekirala kyeyita March and March Movement, ne wabeerawo n'ekisinde ekirala bakiyita Amabinka Nation. Effujjo basinga dikolera mu ssaza eryo KwaZulu Natal. Era lyesaza erisinga okubeeramu abantu abangi. Kakati kye bakola oluusi bakuba enkuŋŋaana ne bakuma omuliro mu bantu. Olulala bamemba baabwe ne bagenda nga bo bakola ebikwekweto baaza dduuka ku dduuka. Kati agamu ku maduuka ne businesses nga nnene ez'abagwira era zirinako ne ku bakuumi ab'emmundu. Kati oluusi bakozesa kulyanyi